Doreen Kaiser eyakwatibwa ku lunaku olw'omukaaga asindise obubaka obukambwe eri obulabula amagi oba obulabula institute eno eya UPDF abafuula nti no bagenda maaso n'okukwatisa amateeka so nga ate be bakyoboola amateeka. Mu bubaka obukambwe ennyo bwasindise ng'ali mabega wa Mitayimbwa bukutte ku mitima gy'Abannayuganda. Kyewuunyisa nti n'essaawa z'akakati wadde ali mabega wa Mitayimbwa akyalina amaanyi agakulitisayizinga n'agalwanirira eddembe ly'obuntu. Kyewuunyisa nti Bannayuganda abali wabweru oba bannamateeka ebandibadde bagenda mu maaso n'omulwanirira naye asigadde era alwanirira Bannayuganda newankubadde akwatiddwa era ng'atemeza mabega wa Mitayimbwa mu bigambo bye ebizito nga ye omukulembeze ayogedde bw'ati. Naye oli ku Yugi Update Civic osinzidde oba ng'otuwuliriza watanatuyunga kukkira wansi waliwo ekigambo subscribe kiboneko tubire nga tweyongerayo. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo era nga mbakulisaayo obwakedde. Tukimanyi bulungi nnyo Doreen Kaiser yakwatibwa ku lunaku olw'omukaaga abataategeerekeka. Abasajja abaali tebali mu yunifoomu baamusanga mu maka ge n'oluvannyuma ne bamuwaliriza ne bamusindiikiriza ne bamuvumbegatira ne bamuteeka mu bimotoka byabwe bye bakuntumye ebimanyikiddwa nga bi-drone n'oluvannyuma n'abuzibwawo. Yamala akaseera nga takubikako kya mulubaale naye jjo yaleeteddwa mu kooti wali eri Nakawa. Yaleeteddwa mu kooti wali eri Kawempe agende maaso n'okufeesinga charges ze bagamba ze bamuteekako. Doreen Kaiser mukulembeze mu kitebe ekya National Unity Platform era yakulira essomero lya School of Leadership erya National Unity Platform wali eri Kamwokya. Kati era ze zimu ku nsonga ezamukwasizza ngenda kuba nga mbikuwa mu bubaka bw'alese, ngenda kuba nga nkuteerako akatambi akakulaga Doreen ono ng'ali mabega wa Mitayimbwa naye ng'alaga amaanyi ng'awa essuubi ng'era agumya Bannayuganda abandibadde bamugumya nti nno tebafaayo essaawa yonna ebintu bijja kuba nga bikyuka. Mu bubaka obuzito Doreen Kaiser agamba nti kakati tetuli mabega wa Mitayimbwa olw'okuba nti no batukwasiza amateeka. Nedda, tuli mabega wa Mitayimbwa olw'okuba nti nno batukwasiza tugenda mu maaso n'okukyajingibwa n'emmundu ze zibateeka emabega wa Mitayimbwa so si mateeka. Olowooza lwaki Doreen Kaiser ayogeddewo ati? Kansooke nkuwa akatambi osooke naawe weerabireko n'oluvannyuma tuproceedinge nkubuulire ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Lwaki bino bigenda mu maaso n'okubaawo nga tusemberedde omwaka ogwa 2026 gene elections? Bino tebikwennyamiza era tebikutiisa, gwe just tebikuterebula, tebikujja ku mulamwa kubanga bagenda mu maaso n'obbikola kabonero akalaga nti nno baaterebuka dda, baava dda ku mulamwa era nga n'akalulu bandibanga bakatidde. Soka weetegereze Doreen ng'agenda mu maaso n'okusindikira UPDF obubaka. Nnyo bansanga ndi bwereere mu ruumu, so okugezaako okulaba nti sifuna muntu yenna ategeera kuba baali banzijako masimu gange. Nabuuka mu kinaabiro nkwate essimu nga maso balaba nti bayinza ewange. Kosi banyiga nnyo bulago era ndowooza ne ku fayilu zaabwe babitaddeko okuva lwe baleese omusawo waabwe. Yeah, but we fare on. Bubaka kiboyeza okuweereza abaganda baffe abo abali mu byambalo era abakola ebikolwa. Well, ekisooka baganda baffe abali mu byambalo kye balina okusooka okumanya nti ffe be batulugunya weewaawo bali ku oda naye teriyo mujaasi eyali abaddeko ow'enjawulo lwakutulugunya. Omujaasi yenna ow'enjawulo oyo yasobola okulwanirira eddembe. So you either fight for us to be slaves or you fight for us to have our liberty. Era tubategeeza nti tebabalimba nti wajja beerawo akaseera otujja okukowa kubanga waliwo gwe basse, waliwo gwe batulugunyiza, oba waliwo gwe bajjeeko amagulu. Ekyo tekisobola kukoma. Ffe tujja sigala nga tulwanirira ekyo kye tukkiririzaamu kubanga nze kyemmanyi era kyemmanyi kyentegeera
nti abakulu abo boolaba abali mu byambalo waliko omupoliisi omu gwe mwalaba bamusanga ng'ali ku mulimu gwe wa traffic ye mateke yani era bamukuba amasasi so ekyo kye balina osalawo okukola agamba nti bajja kulwana kubanga abasajja abajjanja baali bantwala bali bokesa ebigambo bingi nga batugaga nti fe tetulina mugaso ate naddala nga bateekamu n'ebintu so ekyo kyenjagala okutegeeza bannamagye nti ffe abalwanirira ensi eno tetulwaniranga ate era nabo tebatendekebwanga okulaba nti tubeera abalunzi kyetumanyi kyetusinga okumanya n'otegeera nti baliwo okulaba nti balwanirira eddembe ly'abannansi era ekyo kitugenda okasa tweyongera okusindika meseji eri abo abalina obutumiza bino byonna bye batuyisaamu tetugenda kupowa era sike kaseera tebalina olowolezaamu nti tujjagenda ku mavivi gaffe tetugenda kufukamira kusaba muntu yenna ddembe lyaffe eddembe lyonna lye twetaaga tujjaddirwana paka olunaku olusembayo ne bona ab'omu tweyanze nnyo People power. People power. NUP! Sharing a video, sister waffe aleeteddwa mu kkooti obudde buno bwennyene aleeteddwa mu kkooti Kaija mufune katono nnyo aleeteddwa mu kkooti Kaija aleeteddwa mu kkooti obudde buno bwennyene wano e Kanyanya Kaija tetumanyi embeera ki gyalimu nenga alaga nti akyali strong embeera gyalimu baganda bange abasewo ne banyabo twongere okumusabira sister waffe principal w'essomero lya School of Leadership yawambibwa ennaku eziyise emabega buli kimu mwakiraba era aleeteddwa Kaija bampe eddakiika emu batuwe eddakiika emu oli mu mbeera ki obudde buno era wayisibwa otya ng'okwatibwa Tekawa na mawuli banange bamalirize wende ntuuse mbeera ki gy'oli munfunawo era bubaka ki bw'oyinza okuweereza abo ekisooka balese n'abasawo kira polisi wembadde balese abasawo okuneekebejja kubanga mukwatibwa kwange banwanyisa nnyo bansana ndi bwereere mu ruumu so okugezaako okulaba nti sifuna muntu yenna ategeera kuba baali banzijako masimu gange nabuuka mu kinyaga amaze balaba nti bayingire wange kosi banyiga nnyo bulago era ndowooza ne ku fayilu zaabwe babitaddeko okuva lwe baleese omusawo wabwe but we fair on bubaka ki bw'oyinza okuweereza abaganda baffe abo abali mu byambalo era abakola ebikolwa ebifaanaganako bwe biti ekisooka baganda baffe abali mu byambalo kye balina okusooka okumanya nti ffe be batulugunye weewaawo bali ku oda naye teriyo mujaasi eyali abaddeko ow'enjawulo lwakutulugunya omujaasi yenna ow'enjawulo oyo yasobola okulwanirira eddembe. So you either fight for us to be slaves or you fight for us to have our liberty. Era tubategeeza nti tebabalimba nti wajja beerawo akaseera wetujja okukowa kubanga waliwo gwe basse waliwo gwe batulugunyiza oba waliwo gwe bajjeeko amagulu ekyo tetusobola kukoma fe tujja sigala nga tulwanirira ekyo kye tukkiririzaamu kubanga nze kyemmanyi era kyentegeera nti abakulu abo boolaba abali mu byambalo waliko omupoliisi omu gwe mwalaba bamusanga ng'ali ku mulimu gwe wa traffic ye mateke yani era bamukuba amasasi ne bamuggyako okugulu abamukuba ne beeyongerayo kitegeeza gwe wenna ali eyo kasita oba nga toli omu ku bo bajja kujja bakutuukeko so either you're in uniform or you're not in uniform. What I encourage you is better you fight for the liberty of the people than fighting for their slavery. Because like it or not, at the end of it all, people will fight forever till they get to be free. That's it.
baba kwata omuntu bamugamba nti oyina musango bwe gute wadde bakukwata bakugambye bina musango ki era mukunkwata nalemerako nnyo kyokolaba zeyongera namalawo essaawa nga 2-3 nga tuli munda omwo nga mbabuuza muntwalawa ate era muntwalira ki ekyo bagaana okukiddamu era waliwo era nagamba tujja kutwala so I think olwokuba nti nabo batebamanyi kyebakola tebabeera na answer so they didn't have any reason but at the back of my mind I knew it is persecution. It is political persecution. So that is why I did press them so hard. I knew even them, they didn't know what they were doing. But they were on orders and they had to fulfill the orders from above. So that is it. Kaija ebikolwa bitu ekisembayo ebikolwa bitu bimugenda mu maaso nga bikolebwa bubaka ki bwoyinza okuwa abantu abali mu layini gy'olimu era abakola ekikyokola baka ki bwoyinza obbawa well bino ebigenda mu maaso sigamba nti bisobola okukoma tebisobola kukoma. And I might be the person talking now, and tomorrow there will be someone else. So kitegeeza tebisobola kukoma. Government zonna kasitazituuka akaseera nga ziyita bweziti tekisobola kukoma kozi nga bannansi oba abantu nga basazeewo ne bagamba this has to be put to a stop. So it cannot stop, that we must know. It can only stop if you, the population, decide that the anarchy, the foolery, the persecution and everything that is happening has to stop. And I can tell you and I can guarantee you, at the last or at the end of it all, it will be the people who will put down the gun, not the gun that will put down the people. Thank you so much. All right. Embeera bwere sister waffe aleeteddwa wano ku court ekanyanya wasuuliddwa tutumanyi agenda kugulwako misango ki kubanga banyonyodde n'abagamba ati naye teyategeera bankwatidde ki era nabo bali tebamanyi batuuka ne bamukwata bukwasi so yembeera eriwo wetuli ku kooti bannamateeka bamaze okuba nga batuukawo mikwano gye babadde asomesa mu Kamwokya School of Leadership anodi bangi nnyo n'abalala weebali tusuubira abakulembeze ab'enjawulo Ssaabakunzi Hajji Abibu Buwembo ne tumusuubira okuba nga atwegattako mu maaso awo katono nnyo ne nga yembeera eriwo baganda bange twongere okusabira Kaija ye principal w'essomero lyaffe erya School of Leadership oba erya National Unity Platform School of Leadership so bwetembeera bweri ngenda kubanyongeddako musigale nga mutyonize ku Sama Uganda Media katono nnyo ngenda kuba nkomawo. Yes, mbakulisayo mu katambi newankubadde kabadde kawanvu nnyo naye ebyo byonna tebitutiisa tujja kwambala engule gye bujjako mu maaso awo. Agamba nti ekyewuunyisa bano tebatukwatisa mateeka batukwatisa mmundu era tuli mabega wa mitayimba lwa mmundu zino naye newankubadde bali ku orders balina okitegeera nti balina okwakitinga amateeka nga we gagamba balina okubeera exemplary. Omanyi waliwo kye bayita etteeka order waliwo ne kye bayita character. Tosobola kukwata muntu ng'omusanze wuwe nga talinaako nakeyeebise talinaako ngoye n'oyingira mu privacy ze ekyo nakyo kimenya mateeka ate nga tolina search warrant tolina na warrant ekuwa mwaganya kukwata muntu oyo. Nze ndaba nga ab'ebitongole ebikwatisa amateeka mwasukkulumye ennaku zino mwawabira ddala. Olunaku olw'ejjo nga we nkugambye yaleeteddwa mu kooti Doreen era kooti kusinziira ku byavuddeyo bamukyajinga omusango gw'okubeera nga y'omu ku bakulembera parade gye bagamba nti nno eyali ya kinnamagye era ng'emenya amateeka. Ekirala ekyokubiri kye bamukyajinze nakyo bamulanga okukulira essomero erya National Unity Platform ebbanga eddene lyonna ate nga essomero mbu terinaba kubanga likakasibwa mu mateeka. Ekyo nakyo bakimutaddeko era yasindikiddwa mu prison Luzira paka ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba bw'ajja okuddamu ogasimbagana n'omulamuzi tulabe oba anaaweebwa beyiro oba n'abankola yaabwe nga bulijjo aleme kuweebwa beyiro. Ebyo byonna bigenda mu maaso n'okubeerawo mulembe oba mu regimu ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ow'emyaka 81
eyakamala mu buyinza emyaka 42 era nga kyayinza okuba nga aleeseewo okulaba nga bannayuganda batuntusibwa n'okudetainingibwa mu nsonga ez'obutaliimu ez'obutiitiisi nga batya okuba nga bayinza okubaba okumwamulako ku ntebe gyeyagalizanga ekki. Oli ku Yugi Updates TV, osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza. Mbaagala nnyo, mweraba.